lya Mukama Katonda affe lyebazibwe. Mukwano gwange gwali ku KTV neesimye n'okusinkana olunaku olwaleero. Yeebazibwe atukuuma n'atusaasira n'atuyamba n'atubeera. Omwezi tutambudde, tuli mu myezi egitambuddeko n'olwaleero tulutuuseemu. Program Amazing Testimony yenze Pastor Hilda atera okubasaggulira ne mbaleetera abantu nange abamala okuneewuunyisa ne nga naye n'abantu bano bajja kwewuunya ate babeeko bye bayiga. Christianity Focus Center gye nsabira ewa Bishop Kiganda era tubeera ne lunch hours every Monday to Friday zibeera ssaawa 6 paka ssaawa 8. Ekigambo ky'enjiri ekyokubuulira enjiri kikutta akati waggulu ne wansi naye Mukama tumwebaza nti byonna tusaasidde n'atutuusa mu biseera byabyo ate ne bikolebwa era twebaza Katonda olw'emyoyo egikyuka n'abantu abalokoka. Mukama omulungi yeebazibwe olwaleero mbasaggulidde omuntu nga munnayuganda naye nga Katonda yamukwata ku nkoona teyamuganya kyennyanja kumumira naye yamukwata ku nkoona abeeko enjiri gy'agitwala n'abaamu n'emputtu entonotono naye ate yeekanga nga ayina genda eri Katonda gy'amusindise. Ssebo Bishop tusanyusa okulabako. Amina nnyo Musumba Hilda. Nsaba ombuulize ku bantu abo bali ku KTV babuulire n'amannya go. Amina. Njagala kutwala omukisa guno okubeebasa nnyo abatulaba mwena we muli mu ggwanga. Twala omukisa guno okwebasa Kingdom TV. Ndeebasa Bishop Kiganda. Administration yonna ndeebasa Omusumba Hilda kulw'okuhostinga. Nse maanya gange bampita Bishop Emmanuel Opio. Bishop Emmanuel Opio. Yeah. Opio babeera bannayuganda si kyekyo? Opio bannayuganda ddala. Okay. Naye nga lwakuba nti Oluganda lwe lukalubamu. Lubeera lukalubamu ddala kubanga tuli bannayuganda naye tetuli Baganda. Okay. Kakati olaba nti olulimi lwaffe lwawukanamuko naye nga Mukama tuwadde ekisa ne tuyiga Oluganda kubanga tukulidde mu Luganda. Mwesiimye nnyo. Kati goyogera lulimi ki? Kakati nze mwenyini ndi musajja Musaami. Oli Musaami. Abasaami babuuza batya? Oli otye. Oli otye. Yeah. Oli otye then ndiyo oba ndi mulamu. Ndi mulamu. Bulayi be Bagisu. Mulayi be Bagisu. Bagisu. Kati ffe tuli bantu be Busha Namayingo awo bona. Busha ffe gye tuyita Busia. Naye Busha. Twabiganda wazadda. Mumuyita Busha ffe tukiyita Busia. Kyekyo. Okay. Gy'ozaalibwa? Awezaalibwa. Bishop, oli Bishop kati naye wazaalibwa mu famire y'abalokole oba walokoka bulokosi? Actually, ndeebaza Mukama nti nfe waffe twazaalibwa ng'oledde tuli balokole. Actually, okuviira ddala ku jjajja. Wow. Azaala maama. Okay. Owe naye yali Bishop Mulamba. Yali tiring. Jjajja musajja? Mukazi. Jjajja mukyala? Bamuyitaani? Baali bamuyita Susan Hasei Buluma. Yali omukyala Munakenya. Jjajja eri Munakenya. Omanyi kati ffe engeri gye tuli ku booda. Origin eri nti abasinga obungi baava Kenya. Okay. Ne basenda Uganda. Kati jjajja omukyala yali Munakenya. Ate omwami ye yali Uganda naye beesangira Kenya. Mombasa eyo ne beewasa. N'aleeta mukyala n'amuza e Uganda. N'amuza e Uganda e Bush eyo. Okay. Kakati be bantu baleeta obulokozi mu kitundu ekyo. Nkitegeera. Revival yavanga Kenya eyo. Na Kenya nga bayingira mu Bush omwo ne babuuliramu enjiri. Kakati be bantu abaleeta obulokozi Busha. Kati obulamu bwo bwakula ng'oli mulokole. Obulokole obukakasizaawa n'owulira nti kati nywedde mu bulokole kubanga abaana abasinga be bazaalibwa abantu abalokole bagitwala ng'eddiini. Exactly. Kakati ekyo kyasumbwa nnyo kubanga twali tumanyi nti bw'ozaalibwa nga mu balokole. Naawe oba mulokole. Bishop abantu kibannyonnyole.
abantu ekintu ekyo kikooneko kibannyonnyole. Omanyi Bayibuli eyogera n'egamba nti obulokozi olina okwatula, olina okukkiriza n'oyatula nga ggwe mwenyini. Nga ggwe. Olina okukkiriza n'oyatula. Naye kakati abantu abasinga obungi abasaaliddwa nga batata baabwe mama baabwe abantu baabwe balokole balokole bebalowooza nabo balokoka. Naye ate bw'obeera omwana muto osobola okutambulira mu ddiini yaki y'abazadde bo. Naye ate bw'okula tusira ku Bayibuli n'otegeera amazima oba olisapoozi okola ki okwatula n'olokoka nga ggwe n'obatizibwa n'ofuuka omulokole. Kituufu kubanga abaana bangi nnyo beekolera bye baagala. Yagamba ndi mu ddiini ya ddadi wange neyeeyonoonesa neyeekola byasanze naye ng'ali mu ddiini ya ddadi we. Naye ng'ate obulokole omuntu weeyimirira wekka weerwanako wekka. Kyova olaba abantu abamu balokoka nga bazadde baabwe basamize balogo naye ye naga nti nze ndokose. Abantu kati awo balina okitegeerera. Otandika ddi okuweereza? Kakati nga tuli awo busha tukulidde mu bulokozi. Natuuka ekiseera nga ndi ku ssomero mu biseera by'obufubuka nesooka n'ebivaamu eby'emyaka ebyo tugenda tusaba tubeerawo ne tusaba naye ate bwe tuvaayo bye tukola biba birala nnyo. Ogenda n'okuba ku ndongo. Ndongo yo ntakubako era bwe twakomangawo nga ndeekweka nnyo 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 nnyo. Naye kyatuyamba nti engeri nnyindaali nga nkulidde mu balokole ng'era buli sande nookola ki genda mu kkanisa netiisa ogenda mu kyaki. Era kati bwenyingira mu senior 5 yali senior 3 awo ntandika okulaba nga embeera yange kubanga senior 2 senior 1 awo tebyali birungi nnyo byatawaanya nnyo nnyo nnyo. Kakati wabulumbanga twabulumba nnyo. Mbuliraayo ku businaariyo obwo bwakutawanya mbuliraayo bubiri busatu. Actually ekisooka kyatawanya kyali ekintu ky'endongo kubanga jjukira ku ssomero ebiseera ebyo baaleetangako nnyo amazina endongo musapoozi kubeerako ne parties ezo obudanke freshers welcome freshers. Ate kati jjukira oli mulokole kati ate weeba ogendayo okwo abagamba ate twalabyeyo ogundi twamulabye ate nga jjukira Speaker Union naye yaliko era nga tubeera ne tubeera eno naye nga bwenyingirawo mu senior 3 tandika okutegeera Katonda tandika okutegeera Mukama tandika okutegeera n'ebintu byendimu bino si birungi tandika okufuna some counseling kuba eri abasumba abalala tandika okuteresa obulamu bwange era nenyimirira nnyo. Actually senior 3 yagenda okuviirako ne banonda okubeera chairman wa Speaker Union ku ssomero baali baliyita Masaba College abali ebusa balitegeera. Kakati awo we banonda okubeera chairman Speaker Union nenyweza nnyo Katonda. Kyova olaba omuntu yenna omuweereza anywera nnyo mu Katonda bw'aba nga yeetadde mu kuweereza kubanga aba yeekebera yekka n'agamba banandaba nga nkola kino. Nkutegeera. Kakati awo ntandika okuweereza Mukama. Kati bwe ndaddayo kubanga ebiseera ebyo twali mu boarding kati bwe nzirayo ku kyalo ku kanisa yaffe ey'ekyalo baali bagita Assemblies of God ate banonda okukulira abafubuka. Kakati awo kulayininga awo kakati awo nywezera nnyo ddala mu holidays tandika outreach z'abafubuka okola seminars z'abafubuka nnyo camps ezo era ndakikola nnyo nekinyweza nnyo. Owulira yeziiriyo mu ggwe. Wali muvubuka ate oli musajja mulungi muwanvu ebikemo wabiwonanga otya? Abavubuka abali awo ku TV bandyagadde okutegeera abaana abasinga abavubuka abaffe balina ekintu kino muzeeyi mu bwongo. Ate oba mbuulira omwoyo nakka kundi munaye newandivudde ku bawala gundi lekeraawo obwenzi sha bwe mba nkulembedde okusinza omwoyo nakka kitegeeza Katonda ali nange. Please tell them. Kakati actually ebikemo byali bingi nnyo nga bw'oyogedde ebyabawala byaliwo
naye nga bwe ŋŋambye nti ekisookera ddala olina okwenyiikira nnyo mu Katonda, okusaba, okunoonya Katonda, okusiiba, okusoma Bayibuli, okwavoidinga peer groups ezo. Kino kikulu nnyo. Sometimes peer groups zino kubanga bantu ki bobeeramu nnyo nabo abo batuinfluencinga nnyo era abafubuka okulaba nga bakola ki nga bagwa mu busobi. Peer groups zibeeramu abantu ab'enjawulo. Peer ewaga nno waliwo wewaga ow'enjaga, waliwo wewaga ow'endongo, wewaga ow'okulaaya, waliwo peer etawaanya nnyo ddala. So olina okumanya abantu b'associatinga nabo mu biseera ebyo, bantu bakutwalawa bakwongerawa. Ekyo kintu kikulu nnyo naye nga temptations zo zibeerawo naye nga tulina okumakinga sure nti tuzikola ki. Bayibuli esomesa negamba nti ekintu kikwatagana nga ku bwenzi kyokyo just kidduke, just run away from it. Mubogolere sitaani naye anaabadduka naye obwenzi budduke. Obwo budduka, odduka buddusi, yufuliawe kubanga lwogenda nnyo obwongo bukola ki bukyuka. So that one you just run away. You don't give it time. Tokiwa obudde. Noweereza Mukama. Waweereza Mukama awo nnyo awo nga bwensoma. Kakati tumalako senior 4 nyingire awo mu senior 5 tunyweredde nnyo Katonda. Wemaliriza nga ngamba kakati ekirooto kyange kyali nnyo ndali nnyo njagala nnyo okubeera musawo. Ndayagala nnyo naye tebyakola ki tebyasoboka. Tebyakola. Wasoma biki n'otasoma busawo? Ezindasomera hotel yange. Hotel management yeyo. Hotel management yeyo. Hotel management and tourism. Tegedde. Kakati yo ndasoma kati bwe mala okusoma musira mu hotel management and tourism nemaliriza naye nga ndi muweereza. I understand. Njikyani ng'afuna connection eyasooka. Waliwo omusajja wa Katonda yali Jinjeyo ng'atwala ejjinja. Atwala ejjinja ngende tandika kuweereza mu kanisa ye kubanga yalina ekanisa era nga bwenoonya omulimu gw'okukola. Kakati tuuka Jinja awo badde ndali siri mufumbo era kubanga ndali kyali mufubuka. Mukama mpa ekisa nnyo ndafuna omulimu gwasooka naye ate mu kanisa nga mpeereza nnyo nga ndeewaayo nnyo mukoleza Mukama. Naye nga n'okola nkola. Bishop Simba wakati awo abaana abamu era Bishop waffe Bishop Kiganda abagoba mu kanisa abamu bawooza mbu bali full time ministers. Kati ye n'abuuza nti oli full time FOOL oba full time FULL kubanga Bayibuli egamba ataakole n'okulya taalyenga. Osobola ddala okubeera full time minister naye ate ng'okola. Exactly. Actually abaana ekintu kya full time minister kisumbwa nnyo abaana kubanga buli kimu kiriko n'ekiseera kyakyo. Waliwo level naye kati tosobola okubeera nga okyagala kutegeera nnyo Katonda kubanga abantu balala babeera nga Mukama abayise naye ne balowooza bati abayitiddewo immediately. Kubanga kyogamba we bakuyita totandikirawo. Totandikirawo waliwo ekiseera Mukama akuyita naye ate waliwo ekiseera kyakola kyagamba nti kakati genda otandike naye ng'ate ekisa kyaliko bw'otunula ku Dawudi bamuywako amafuta nga myaka 15 agenda kubeera kabaka. Abeera okubeera kabaka nga wa myaka 3. Exactly. Kakati which is tiyatandikirawo 15 years wakati awo. Ate kakati waliwo n'ebirina byonna okulwanagana nabyo byonna okuwangula. Training eyo yes. It is true. Olina okubeera ng'oyita mu training eyo. Era olaba ne Moses Mukama ng'amuyise yamuyisa mu training. Moses ava mu bwakabaka yali bayita bazadde be adde eri e Misiri addeyo musikeeyo afuna training for some good time kubanga Mukama agenda kumuyisa nga almost 40 years. Agenda kumuyita ng'olaba nga ayise mu training ey'amaanyi. Kituufu.
kakati abantu bonna bonna bayitiddwa tebiri nti olina okutandikirawo okubeera full time. Ekimu kirina ekiseera kyakyo. Kati ekyo kiconfusing abafuuka bangi n'abaweereza bakyali bato n'olaba nti obulamu bwabwe tebukola ki tubimidde bulungi mu byokufuna kubanga bo balimu agamba Mukama yamuyita omulimu azanyisa muzanyise naye ate n'obuweereza tannanywera. Nze nali mpuweereza ate nga nkola nekibalasinga bulungi nnyo. Tegedde. Okay. Awo nga ndi Jinja. Ofuuka ddi omusumba kubanga njagala ontuukire ku kinyuzi wali nze wenjagala babadde onyumiza emboozi awo. Exactly. Kakati bwe ndava mu kyalo kugenda e Jinja ndali mufubuka ndali youth pastor. Okay. Which means wali ofuuse omusumba naye nga wabafubuka. Kakati bwe nyingira wano e Jinja omusajja wa Mukama ono yantwala ono e Jinja bwe nyingira e Jinja tandika okuweereza Mukama anyingisa ku bwa assistant pastor. Okay. Ku bwa assistant pastor okusisira engeri Mukama gyali ankosesaamu ne commitment yange nekiyandamu nagamba kakati ogenda kubeera assistant pastor omu ku basumba baaliwo. Naye ekisinga obukulu ng'oli mugumiikiriza. Nagumiikiriza nnyo. Gwe twabeerako na muliro nti ndi assistant pastor bino temubiŋŋamba kubanga nabyo tubirina. Actually ennaku zino bingi nnyo. Ennaku zino bingi nnyo naye nga kikulu nnyo okugumiikiriza n'olindirira Mukama n'osooka n'obeera nakyadi kubanga ogenda kuvaayo ng'ekintu kyokola kitegerekeka. Kusinga papa abantu bangi batandise obuweereza nga bakyali bato ne bakoleramu ensobi nyingi naye nga bw'ogumiikiriza n'obeera nakyadi training eri n'ogenda step by step ogenda kulaba nga Mukama akuyimusa ogenda kutandika obuweereza nga Mukama akuwadde ekisa kubanga mu maaso awo tugenda kutuukawo even ngeri ndagenda midwe natandikiramu obuweereza ogenda kulaba nga oti still bwe ndava eno nga nyingidde Juba saatandikirayo ministry. Kati sooka ndeke wali eno ng'otandise obuweereza obubwo nga oba oli wansi w'omusumba? Ndali wansi w'omusumba. Kati nga gwe okugenda e Jubayo wagenda kukola oba kutandika buweereza? Ogenda e Juba ndagenda kola saagenda kutandika sumulula emboozi. Ogenze kukola ssente okomewo omusumba? Ndali n'omukwano gwange musajja oyo musajja wa Mukama actually musumba yatandika n'obuweereza bamuyita musumba Onyango Fred. Onyango Fred, yes. Ali luddawo? Ali side ze Weyogerero. Mumanyi. Onyango Fred. Mukoddomi wa Bishop Murefu. Mama abaana be Bishop Murefu yabazaala. Okay. Kati musajja oyo yali Juba. Owedde yali yagenda e Juba. Yaliyo. Kakati ate twakula nabo ku kyalo twasoma naye kakati yajjangako eno atunyumusa obulamu bw'e Juba sente bulamu nga bulungi olabajja ebiri mu mangu awo ate kya surprising nnyo yajjako awo yamala ebbanga atono nnyo mu mangu aguze emmotoka n'ogamba kikutteyo omuntu ayingiza emmotoka mu kyalo ngaali w'amaanyi mu kyalo eri gye babazaala ebusha ayingisiza emmotoka ze afunye connection ye mugambe Muhongo meaning big man. Muhongo is big Muhongo man. means a big man, yes. Okay. I want you also to take me there. Twala. Owulira ekinyegenyege kikutte. Njagala genda kola. Ngamba wasomera kina ngamba ndasomera bwa hotel. Ngamba emirimu wegiri. Ngenda kutwala weteekateeke. Kati tiyantwalirawo. Kyandisappointinga nnyo kubanga wali omanyi nti olwokubagambye emirimu gyegiri ogenderawo. In fact yamala nga promises ogenda he took another one good year. One good year. Era nenva ejinja nenyingira Kampala nga kindeete Kampala wano okujja kukola. Gwe weenoonyeza emirimu gy'okoliko omuveera. Era ndanoonya ndafuna omulimo gwe natandikirako emukono ku Collins Hotel. Collins Hotel emukolo awo ndakolawo gwe bayita muggulu emukono. awo we ndava
nenyingira Juba. Ekitegeeza omuntu ayinza okuba nga ali professional bishop ng'asobola okukolera ddala emirimu gye ne bamuteeka mu kifo genda okukola naye ng'ate Katonda ye amwagala kukola buweereza. Yes, kakati ate ekyo kyekyandiko kubanga ezo ndaliko calling ndiko ekisa kya Katonda naye ate mu ssente njagala kukyusa obulamu. Simba wakati bishop Mukama omulungi yeebazibwe. Tukomawo ndowooza olaba engeri gy'aluka ebintu bye ogenda kutegeera obujulizi bw'aleese olwaliro ogenda kutegeera omuweereza Katonda gw'asimbye nga yasoma naye Katonda amukwata atya gw'asimba ng'ate yasoma. Va ku bino bye twesimba n'ogamba nze nina diguli mu kino naye ate nze nina kuweereza Mukama ng'emirimu gikulemye okunoonya. Ali nange ku KTV kulikayo webale kuwummulako tyali ne bishop atandise otubuulira kato ye ali ku ddiiru yakola ssente bafaanaganira ddala ne Bishop Kiganda ye yali ayagala kukola bintu bye byakusuubula muzeeyi Katonda mwennyini mu ggulu amwagaza kirala. Kale n'olwekyo Christianity Focus Center tubeera ne services za Sunday zibeera services 4 tutandika 12 paka ssaawa 2 eyibeera Bible class tutandika 2 paka ssaawa 4 Luzungu na Luganda then ssaawa 4:5 tutandika ey'Oluganda paka ssaawa 8:30 11 netukola erinze gye nkuyitira ey'olwoya lw'omunyindo olwejja wekka ebira evening glory gwe faako wekka newowo nga wiiki yo mu maaso ga Katonda n'otambuza obulamu. Bishop Nkyali naawe baganyo tebannakutwala Juba kuba bamalawo omwaka mulamba gwe ne weenoonyeza emirimu gyo nejja wano nenoonya emirimu ate nga ne Katonda akunoonya okola emirimu gye era nga Katonda naye anoonya. In fact nga ndi wano ndagezaako calling yasumbuwa nnyo n'emirimu nanje nga gisumbuwa nenjagala tandika obuweereza. In fact kyendakola ndagendako nenakulabyeyo nengezako kunoonya ekifo naye ate eno ngaakola ki ngaakola kati bwe ndafuna ekifo nendaba nga naye kyaka byengenda kutandika bino tebigenda kola ki tebigenda kunkolera bulungi kasonga ngende maaso n'emirimu gyange ebyo nembireka naye nga ye Katonda akusonzeemu olugalo nga ye amanyi eti ngenda kuweereza kakati ndali nkyali awo that is 2009 omusajja wange ng'akomyeyo Musumba wekugambye wejuba n'agamba kati already neŋŋamba ye sindeteekateeka ndede tugende tuyingira Juba. In fact yali January 2009 nga tugenda naye ng'ekintute kukola olyokokomewo okola ebyobuweereza weewadde time okusinga eya Katonda kyendali njagala bwe ngende nnoonye ssente ezimala ndyoke ntandike okola ki okola obuweereza. Katonda takozesa jje ddene tewakimanya kakati tutuuse eyo awo tuyingidde Juba 2009 taba esindala nnyo ebiseera bye twagenderayo Musumba n'abatuulira bonna n'abatulaba nga eyokya Juba ng'eyokya guli muliro gwenyini. In fact omusajja eyambuusa ekibuuzo yitera n'okugamba abantu ati opyo ngamba wange awo tutuuse olaba ki neŋŋamba ndaba omusana mungi nnyo n'agala n'okukuba oluyo n'agamba nze ndaba dola gw'olaba omusana nga ye yamanyiira ye yamanyiira kugambye yajja n'emmotoka yakola ssente ze n'agulamu n'emmotoka naye atandika n'okuzimba wakeeyo kati n'agamba nze ndaba dola gw'olaba musana naye ng'omusana guli gwali gw'amaanyi. Tuyingidde waliwo ekkanisa gye twasookera mu biseera ebyomakase tegaaliyo ebiseera bye twagenda Juba kaze gaali matono nnyo waliwo ekkanisa baali bagiyita JCC Juba Christian Center eyo kanisa yeyali ekuŋŋaanya abaforeigners basinga obungi nnyo ba UN bonna nga basabira omwo abayita ku balokole kubanga first service yalinga
ey'aba foreigners nga basomesa mu luzungu. Njukira twagendayo tetumanyi lulimi eri bakosa olwarabu naye baatuyamba mbwe first service yalinga ya luzungu kati second service yalinga ya lwarabu fonna nga tukuŋŋaanira omwo kati tuuse agambe tugenda kusabiranga awo nagamba ekyo kirungi gamba kati tufune omulimu gwe omutima gwo gwagala mulimu mangu abo ankonekitize gyo mirimo gyaliyo ankonekitize ku hoteri yali amaanyi nnyo bagiyita Juba Grand Hotel bwe ndateekawo CV zange bweziti bampeerayo omulimu ne bampa F&B manager food and beverage mu hoteli na sections nyingi waliwo receptionist netubeerawo ba food and beverage netubeerawo ne kitchen section kakati bampa food and beverage manager musaara nga mulungi nogakankole sente accommodation batuwadde enyumba nga erimu AC ng'obulamu bulungi buterere nnyo by then olina omukyala by then bwe nagenda ndala sinabakuwasa sinabakuwasa kyali awo kakati bampadde omulimu ntandise okukola kasente katandise okuyingira nenkola ekituuka ekiseera ono omusumba yantwala ye n'avaayo n'akomayo Uganda forever kati bwakomayo Uganda ese nesigalayo katandise okumanyirira embeera naye nga mu kanisa ngenda bugenzi ng'Oluganda nentuula eri kyokka nga wano wavaawo ng'oweereza wano ndavaayo ng'atuula mu maaso eri ng'atuula eri neyongedde eri ngenda nesaba nengenda ku mulimu ate kakati mirimu gyaffe gya hoteli nagyo mirimu mizibu nnyo mu by'okuweereza Mukama kisobola okuyamba nti oba oli mu top positions obanga supervisor oba manager at least vayo olagidde n'ogenda n'okola ebyala naye ate bw'obeera wansi ano kikulimitinga nnyo okusaba kubanga ate olunaku lwa Sande lwetukwagalira jjo ndala ku mulimu awo lwetukolera nnyo sente aba hoteli kakati tandise okola kasente kafunye sosa nkomye eno namalayo something like 1 year obulamu ne bukyuka bwacukira ddala nenzirayo bwenzirayo mwabeerayo hoteli ndala eguddwawo mu kibuga nawe yamaanyi kati ate nga bagabako bulungi sente ezisinga nvuddeyo eri that was 2000 wali nakolayo 2010 nvuddeyo then wano naye tandise okola nkola kakati awo kati nga njagala kati kupulaninga okuwasa kasente kaweze nga njagala kati kupulaninga okuwasa musumba yakomye eno jijjako nembalaba so in 2021 kyaliyo ngaebyokuweeresa ndabivaako tuli ku sente awo mpazisa tukoze emikolo egy'amaanyi ofunye omukyala komyewo ofuna omukyala era wamuwasa eno wammwe ndamuwasa eno n'omutwala in fact ebiseera bye ndabeera ejjinja ndayingira mu courtship omukyala ebiseera kubanga ejjinja ndaliyo nnyo kakati olede ngenda eri nga mu courtship kati ye ate yali akyasoma kati biseera bye ndamala eri yona nga amalisa okusoma kakati in 2001 njagala kuba empeta era emikolo gyali gy'amaanyi twafumbirwa wano ku Glory of Christ esebo ewa oyo yatugata kakati nzizeeyo ebyo bya ministry kati biri polampola sente zendaba naye omusana gwo mungi nga bwowulira so in 2013
2013 olutalo luyingira, but before that in 2012 waliwo ekkanisa gye ndayingiramu ministry yali akatandika naye nga nkyakola kati bwe ndayingira mu ministry eyo ate nga atandise okuwulira badeni y'okuweereza Mukama, atandise okuyingira kati buweereza buno bwali bakatandika waliwo omusumba yali agenze eyo kolayo revival n'atandika obuweereza bali bamuyita Sofa n'atandikayo obuweereza bali babuyita Liberty kakati nemwegatako tutandika okuweereza Mukama nga bwenkola kuweereza Mukama bwekola kati in 2013 the first war eyingirawo South Sudan na North Sudan. South Sudan bo benyini nga beekuba abakulembeze exactly bafunye mu misunderstanding mu byobukulembeze bya politics batandise kwekuba talwali lw'amaanyi nnyo abantu ne bafa kakati tuyingira mu 2013 nga my first job omulimu gundaliko kutataganyisibwa tekukyaliwo from nowhere I'm terminated mulimu teguliwo kati ate tuyingira mu lutalo kakati from there naye nga dali tandiseyo ku some businesses eyo nga sindeetera sente personal businesses kati nga simbeesaawo ngesaako kunoonya emirimu naye nga buli wengenda nga tebampa emirimu kati in 2013 olutalo luyingiddewo tuyingira kubanga yali 2013 December kati tuyingira mu 214 musumba ye avaayo olutalo lumuddusa adduka nangamba opyeza engenze kanisa yiyo mugitwale mu maaso kati gwakulekayo oli waayo ye takiraba nti nawe toli waayo yagenze era abantu bangi bagenda si yeyeka kusumba bangi basinga bungi bapakira nyonyo ne bagenda ne bakomawo ewaabwe kati awo mukyala wange aloota aŋŋamba ndabanga Mukama bye biseera aŋŋamba nkugambe nti olina okuyimira kati mu ministry nebyokola obiveeko nemugamba already emirimu gyakubwa dda naye ngesaako ku applyinga era nga waliwo ebapromisinga ekyokuweereza tokiriiko ekyokuweereza sikiriiko ngesaako ku applyinga in fact nemugamba okay kankirowoozeemu naye nga calling ndaba kiwulira naye ate njagala n'okukola ne sente ozaagala kakati ndi ku mawanga kakati ate musumba agenze kubanga bwe yagenda I was the immediate pastor after him bwesa bwali bw'amaanyi biseera ebyo kakati n'aŋŋamba bw'atyo ye ali eno kati kyendakola neŋŋamba oke kankisabiremu nensaba nengezaako kunoonya emirimu naye nga bampromisinga promises ng'obudde bugenda tebampa emirimu n'ennyumba gye nali nsulamu naye nebakola ki nebanjijjako kati nendi nga nina okupangisa ennyumba tokola kati siri mu kukola jako bu bizinesi buno bote bufudde entalo bizinesi era bwavaamu awo kubanga bantu bangi bagenda naye nga busigala awo mpola mpola kakati bandeebaze nenjukira mukyala kyeyaŋŋamba nange kyempulira mutima ate nga obuvunaanyizibwa bwemunkanisa butandise okuyingira jukira okweyongera ze ndiwo kubanga omusumba tali katandika okuweereza Mukama nga wenoonya emirimu okimanyi oti nanoonya emirimu omwaka omulamba nebikola ki nebiganda omuntu yali manager mulamba nenyingira mu ministry kakati byokola nebivaako
awo netandika kibayita full time ministry kati ebituwa byonna bye ndalina nembivaamu netandika okusula mu kanisa ndasula mu kanisa nga noonya Mukama for one good year ngasula mu kanisa Mukama nasooka ate nankolamu omulimu omulala engeri endala nasooka nanjijamu amalala gona ebyo nasooka ate nateeka mu layini kati ya ministry naye nga buli lwenyimirira weereza nga ekisa kya Katonda weekiri abantu bakwatibwako abantu basumula Mukama nagamba kati kino kyenkwagalamu now omusumba yalwangayo nnyo almost after yatanga okuja yatanga okuja maybe after like 6 months aveni almost 6 months naloka najjako obwa yanguyeko nnyo Freeman naye nga biseera biwe naze mba nyimiriddewo kati ndayimirisawo obuweereza nenkola bulungi nnyo mu ministry eyo etali yange mu church musula mu kanisa kati awo ngasula mu kanisa ndasulamu almost 1 year then nefuna enyumba of course nga mpeereza naye nga around the church naye ebyokukola wabiviirako ddala kati biviireko ddala kati Mukama n'atandika ate kunkolamu ddala omulimu gw'amaanyi ng'akola ki nga andabirira agabirira buli kimu yagabirira nnyo bills zonna zeetagisibwa ku family bwetaago byonna nga Mukama agabirira nga nange simanyi ngeri gyakikolamu naye ng'ogenda kwesanga nga buli kimu kiri kutambula bulungi nesalawo nenyingira mu kibayita kati awo wenyigira mu kibayita full time ministry okay nga Katonda yakusaliddewo mu biro ebituufu ali ku KTV full time minister yenna Katonda ateeka okuba nga akusaliddeyo waliwo ekintu kye nayiga kiri mu Luzungu kigamba nti buli kuyitibwa kwa Katonda kubeerako obugabirizi exactly every God's call has a provision era womanyi oti Katonda akuyise mu full time ministry obugabirizi bubeerawo nga todaaga tosabiriza mutuwe sente ffe tukola nnyo mutuwe sente obugabirizi bubeerawo yes ekyo kikakasa mwe Mukama akuyise that's point number 1 kakati tandisa okuweereza Mukama obuweereza ate n'ekirala ekibeerawo nga Mukama akuyise ekisa kibeerawo buli kimu kitambula olaba nga kitambula era omuweereza wa Mukama yakomangawo nga ekkanisa yonna ejjudde ekintu kiri bulungi nagamba ekisa weekiri nagenda ndaweereza Mukama bwetuuka in 2015 ng'etandika waliwo omuweereza wa Mukama wendakyasa n'ajja mu kanisa eyo omugenyi eyali mugenyi yes n'agamba Mukama andaga nti oyimiridde mu ngato zitali zizo n'okola bulungi nnyo a good steward kakati agenda kwesigasisa engato zo yali tamanyi n'okumanya Can you imagine Katonda okuwa engato ate nazikwesigisa ate nga zizo ekitegeeza twambala ezaffe bulijjo kakati bw'obeera mu ngato ezitali zizo n'ozikola bulungi nnyo Mukama amala n'akwesigasisa era njagala kwogera eri abampulira bonna abaweereza mwena young pastors Mukama baayise abaweereza b'enjawulo mu buweereza bwonna bw'olimu bw'oba oyagala Mukama akuwa obuweereza ministry nga bw'ogiheadinga sooka okole bulungi nnyo era mwesigwa mu ministry etali yiyo omwesigwa mu kwantu wa Katonda ali mwesigisa ebinene n'agamba okose bulungi nnyo mu ministry etali yiyo Mukama agenda kwesigasisa naye ate nga ebyo yabyogera naye nga ate sindaba ndi bulungi wali olw'okuba omutima gwe gwakkiriza nga gwe tolabawo obuzibu okwesigisa ebitali bibi obwo obunabbi obwali bwakubiri ne musumba mwenyini yaliwo ate ye yakyasa musajja yali
wa UN naye nga mukongo n'atukyalira yali Sande naye n'awaayo bonabi n'alabula n'agamba ndaba Mukama aŋŋamba nti musanyufu nnyo olw'omulimu gw'okoze naye mu bbanga etaali tono nnyo agenda kukola minisita ekyo yakyogera mu maaso ga gw'oli nanyini kyaki naye n'akitegeera ekyo kyaliwo bwekityo papa yayitawo ebbanga tono nnyo ng'ekimaze okubeerawo actually in 2015 gwali mwezi gwokuna nwabeerawo some confusion yayingirawo Katonda yennyini asobola okutabangula era Bayibuli egamba nti ndikuba omusumba n'endiga ne zisaasaana kakati awo weefulumira ministry bwe ndafuluma even saatandikirawo ndagira ndeeyagalira mu kisenge for 1 month noonya Katonda nesaba Mukama neŋŋamba kati Mukama kirabika gwe biseera naye kati tandikirawa njagala oyogere nange Mukama n'abeera mwesigwa n'agamba kati bye biseera otandika obuweereza ministry eyiyo namba erinnya program zonna plan zonna naye nga ndi mu nyumba naye nga sirina sente zendalimu nazo mu nsawo zaali ntono nnyo naye nga sendali manyi nti ngenda kusooka nkole bugagga nnyo nkole sente kati ngende nkole ministry nga y'amaanyi nga buli kimu kyonna nga saagala kutawanya abantu tekyali bwe kityo ye ayagala akutandikeko ekitiibwa kye kirabisiwe tayagala obeere n'amalala Mukama tayagala omuyambeko tebamuyamba kankole sente ziwere ndyoka empeereze aga nangamba kati bye biseera kati kyendakola waliwo abantu baali bakkiririzaamu nnyo nga bakwesiga nnyo naye mbakubira essimu ngamba ngenda kutandika ministry. In fact there were around 5 people ne tumitinga somewhere nebawa plan yona Mukama kyagambye ne bagamba noonya ekifo tugenda kusasula. Amina. Era nenoonya ekifo bonna noonya ekifo nekisasula emala okusasula ne baleeta sede tusasula ntandika ministry tutandika ettaka ejjubba sasula ne Uganda tetwagula twasooka n'okupangisa twapangisa kubanga ejjubba by then tekyali kyangu gula ettaka tekiri nga wano omugwira just over erina ogula ettaka. Uganda nnungi nnyo n'abaayo balina ettaka muno abatali baayo abagwira bava eri ne bagula wano amataka bwe kiri tekiri kakati twasooka n'okupangisa naye njagala kugamba Musumba n'abampulira bonna n'abandaba Mukama yatuwa ekisa akola mobilization first service twajugulawo yali nga 5 yali nga 5 ogw'omusanvu 2015. That was the first service yetugulawo ndalina abantu 3. That service, yes. Second service ne tweyongerako ne tuyingiramu 5. Bishop. Omwezi, yes. Obudde bwaffe bugenze oyinza okuwindinga nsobola okuza nsobola okukomawo one day one time. Yeah, tewali buzibu nsobola okukomawo nsaba osibula abantu ojja kutandikirawo. Amina. Abatulaba mwena njagala kutwala omukisa guno okubeebasa nnyo ku lw'okutulaba ndagala kwebasa Musumba Hilda ne administration yonna eya Kingdom TV mwebale nnyo omukisa guno okubeera nti sobola okwogerako eri ggwanga n'obujulizi engeri Mukama gyakusobolamu bwange. Njagala kutwala omukisa guno kutumira omukyala wange Pastor Mary ne family yonna. Njagala kutumira kanisa ey'Ejjuba eya South Sudan eya Glory of God n'emikwano gyange gyonna abayimiridde abali mu Uganda n'ebweru mu South Sudan mbaagala nnyo era Mukama abampere nnyo omukisa mu linnya lya Mukama waffe. Amina. Sirina kyenyongerako gwe aliko KTV ndowooza otegedde
ennono z'okuweereza katonda engeri gyakusitula ne gyakutwala mu maaso. Ebiseera bituuse, ebiro bye tuli mu revive, ebiseera bituuse otogeere katonda akuyise ddi, kiki ky'olina okukola, so si kubipaaluukira mu bupaaluusi kubanga tupaaluuse nnyo ne tubula. Lwaki katonda takunkuumira? Nsigadde nze Pastor Hilda, mbadde n'omukulu bamuyita Ebo, neyanziza nnyo Ebo kolagana nange. Beerako ku KTV, tovaako.